Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwegaffe ekabanda musoke ow'ennabalanga wali mu Kyaggwe akaala matendo nze nkobozaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi okuva ku mulundi ogwasembayo okutuuka ku lunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nkuleetedde ebikwata ku kika ky'enjovu. Munnange ekika ky'enjovu, abaana ab'enjovu akabbiro kaabwe nvubu. Ab'enjovu akabbiro kammwe nvubu, ate nga mukulu w'ekika ye mukalo ekambugu wali ebulijji. Ekambugu bulijji, mukalo ekambugu ye mukulu w'ekika eky'enjovu. Gino nno gy'emibala egikubwa ab'enjovu. Ogusooka gugamba nti nsimbye amasanga ya, oguddako ne gugamba nti nakate ajja ya. Abaana ab'enjovu mweyagadde. Era sikulwiseeyo gino gy'emirimu gy'ab'enjovu gye bakola mu lubiri oba gye bakola ku kabaka. Omulimu ogusookera ddala kwe kuvuba enkejje eyitibwa Walulenzi kabaka gy'ayaluza abaana be. Omulimu omulala kwe kukuba akadinda. Omulimu ogwokubiri abaana ab'enjovu gwe mukola mu lubiri gwe kwe kukuba akadinda. Omulimu omulala abaana ab'enjovu gwe mukola mu lubiri kwe kukuba eŋŋoma eyitibwa ennyeenya. Ab'enjovu byebyo nno ebikwata ku kika kyammwe, ate ebisingako awo katubiddire mu kitundu kyaffe ekinaddako nga tumanya amannya agatuumibwa mu kika ky'enjovu. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja era okuume ne Namulondo.